amawulire galiwo Wezo Manizo yawutudde omukazi kata amutte ojja kubanga ogafuna accident ya General Muzei Sabiti abantu bogenda okubanga bajogerako niye bagamba ali mukoma byonna waneno ojja kubanga obifuna nkuba kyeyo yafudde kitalo nnyo era kitalo ddala ate abaana batabukidde Katikkiro wa Busoga nsonga ki byonna ojja kubanga obifuna waneno mu bujjuvu katweyongereyo n'ensonga ya Wezo Manizo ono nno yabutudde omukazi omukyala we amanyiddwa nga Sandra Teta kansooke nkutwaleyo then nyongere kubanga nkwongerayo n'ebisingawo. Uganda breaking news. Wezo Manizo omwana Douglas Seguya ateeguyako wadde omuntu amujjanjaba nga mulwadde akubye Sandra Teta amuleseeko obumwa bwokka wetwogerera polisi eri wa Wezo Manizo era nga Sandra Teta gyali asibamu ebyanguwa yego owulidde jjukira Wezo Manizo abadde tanatereera bulungi okuva Sandra Teta we yamutomera abadde tanatereera bulungi naye kakati amawulire galiyo geego nti yamubutudde okufa obufi eno famire y'amayanja giraba edduka bano ne violence bali bati era bo simanyi nakumanya oluusi tunenya Sandra Teta naye munnange oluusi naye yakozesa busungu naye nga ebyo bye bitambula ate nga tuvuddeko eyo abantu beeyongedde okwemulugunya okuva olunaku lw'eggulo yaliko Deputy Inspector General of Police General Muzei Sabiti we yafunye akabenje kigambibwa nti akabenje kano yakafunidde Sembabule naye wemaze mu district y'e Sembabule naye wemaze okufuna akabenje kano ennyonyi ey'amagye yagiddewo obukubirire okubanga emujjawo emutwala efuna obujjanjabi kakati okwemulugunya kuli wano nti abantu bano lwaki tebakola kintu kimu ne batereeza amalwasi kankutwaleyo owulire okwemulugunya ono nga bw'agamba zaako omukwano gwange wennandaba bano abasajja beewunyisa ebintu ebimu bibatuukako nolowooza nti munnaye bajja kutegeera bajja kuyiga era baba naafunamu ka sense akaagala ensi eno kati nalabye mukulu Sabiti Muzeyi yafunye accident gye yagifunidde mu district eyo baaleese ennyonyi n'emusitula egende emutwale afune obujjanjabi nnyonyi naye nga mu district eyo muvaamu baminisita ba Yoweri Museveni muvaamu buli omu kati district nga Sembabule Sam Kuteesa abadde minisita emyaka gyonna egya Yoweri Museveni Sam Kuteesa be babbye eggwanga lino district nga Sembabule ojja kusangayo bawala ba Sam Kuteesa baganda ba Museveni bonna bali eyo naye tewali ddwaliro lisobola kuwa first aid ey'omuntu nga Sabiti Muzeyi wabula nga balina kuleeta nnyonyi bo obulamu bwabwe babujjanjabe kati gwe Munnayuganda ali erugusuulu ali erw'emiyaga ali mu katimba igwe munnange obulamu bwo tebukola ki tebubakwatako atasobola kufuna nnyonyi ti abakyala bangi bafuna embuto bamaama bannakazadde b'eggwanga nga ne ambulance ezibatwala okuzaala teziriiyo wabula n'owulira nti Sam Kuteesa abbye za Global Fund n'owulira nti bano basodo bali eri basaasaanya ssente embeera eno enyiga bannansi bangi betulina okwogerera abanaku abali mu byalo abafuna za accident kubanga enguudo mbi kati Sabiti Muzeyi okulaba nti yafunye accident ne bamuvugirawo ku speed eya waggulu nga nnyonyi yemututte fe obuweereza bwe twagala okuba bannayuganda n'owekitiibwa ennyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kulaba nti buli bulamu bwa buli munnayuganda butwalibwa nti bwa nkizo waleme kubeerawo bannayuganda abasukkulumu ate abalala ne babeera nga bo tebatunuuliddwa bannayuganda bangi abafa mu nfa eyo
kubanga bano abantu ebbanga lyonna ojja batunula wano mu Uganda bwe balwala babajjanjabira bweru wa ggwanga ate bwe bafa ne babaziika wano bwe mubanga mwe mulowooza nti muli bannayuganda lwaki temuzimba malwaliro agasobola okujjanjaba bannansi tuuli abakungu abasinga baddukira Kenya naye nga Kenya eri mu East Africa abakulembeze ba Kenya baddugavu balina omusaayi mumyufu nga ogwaffe lwaki wano wo mu Uganda bano balina mitima mibi si bannayuganda tebaagaliza bannansi ebyo byonna tujja byogerako kubanga bannansi bangi ababonaabona abatasobola kutwalibwa mu Aga Khan Hospital bamama batasobola kuzaalira Nsambya abatasobola kuzaalira Lubaga naye nga be bazaala bannansi bamama ne bafiira mu ssanya kyova olaba nze Julius Katongole mu Miransanafu ensonga eno bwe njogerako mbasirese bya bufuzi abula nsonga ekwata ku bulamu bw'abaki mu bigambo byagamba nti bannayuganda ffenna twandibadde kyekimu nga tufaanagana nti omuntu newandibadde nga muntu wa bulijjo naye naafuna accident naye mwanguwe oba mutumya ambulensi bunambiro zituuke naye oba muleeta nyonyi naye muleete kubanga munnayuganda asasula omusolo nti lwaki abamu be bali favored abamu ne mubaleka ne bafa nga bayagaayaga ye pointi ye si yange ate munnange waliwo abako balabiddwako nga babojja omuziki wabula ensangi zino baabano ebintu byakyukamu tebikyali biri ebyo kwekwata mpola abako bakoonera ddala era tebikyalimu ate nno tubadde tukyali kubako ne zireeta Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ate ono mu kubojja omuziki mulalamu Katikkiro waffe owa Buganda abojja omuziki munange obulamu bwa kaseera era bw'ofunanga akadde okunyeenyagali banjole si kibi eyo nga tuvuddeyo waliyo amawulire amabi agava eri Abaganda baffe abagenda ku byeyo nti waliwo munnayuganda eyafiiridde ku kyayo mawulire si malungi abaana baffe baggwawo naye oyinza okwebuuza kikyo ekituuka ku baana bano weewaawo bagamba okufa kuli wuli wamu naye abaana baffe eyo gye bagenda mu ddungu eyo simanyi nakumanya katuwulize kyekyabaddewo kyekyatuusewo era omwana yaani ayogerwako kitalo nnyo kitalo ddala tufiiriddwako hasula munnaffe wano mu ggwanga lya UAE omwami ono abadde ayitibwa Kaguli Rajab afiiridde mu ggwanga lya UAE omwami ono abadde mu ddwaliro era nga abadde ku byuma akabanga akawererako ddala okutuusa olunaku olwaleero lunaku lwa 6 na kusomwezi 13 omwezi kwa 9 omwaka 2025 Allah wamujjuludde kusaba otambuza information baka ku family ya mwami Rajab namwe mwenna amumanyi abadde amumanyi Kaguli Rajab afiiridde mu UAE kibi nnyo kibi ddala kitalo nnyo era kitalo ddala tuyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano n'omugenzi mukama abenga amu ekyomula ekirungi nga tweyongeddeyo Katikkiro wa Busoga nakuleggulo yakoze statement etasanyudde bantu era statement eno yagikoze ku alitwala Rebecca Kadaga naye omwana amubuuzizza ekibuuzo mulowooza kibuuzo ki kino obululu
guno banange muzaano bwe bakusinga ireka kutaleeta butabanguko mu Busoga. Tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe ate mutayinza bwakyabazinga mu politics waimwe wojayo bajja ne bakukubirayo kayitoera n'olukooti lukuwagire ja bakukube oba bakuyimye kaadi bikomeeyo koyire Busoga tube ba mirembe. Tuli kubasaba banange mutatuyingiza mu nsonga eyo ate bano omusoga akoba nti mwina akuwa gwokola ki Mama Prime Minister. Point of correction simanyi alabika yono Katikkiro w'e Busoga naye akameseji kootuwadde tukawulidde taata naye obutabanguko bugenda kujja nga bujja butya ssebo obutabanguko buno bugenda kujja nga Uganda bagibbyeko obuwanguzi bwayo naye mukimanyi obwakabaka babuwadde script emu omanyi Museveni waba akola ebintu bye mujje mwegendereze ne babuloga be babawa ekintu kimu kye baba boogerako era mmwe mujje mutunuulire babuloga be NRM we baba bazze okkuba omuntu obanga boogera ku pulezidenti waffe nga balina bye bamusonsekamu abantu babiwulire boogera ekintu eki kati obwakabaka bw'ettoolo yesterday kabaka w'ettoolo naye yayogedde ekintu temuleeta obutabanguko mu ggwanga ne Katikkiro ow'e Busoga naawe okyogedde temwagala butabanguko mu Busoga naye tubadde tubasaba mutukolereyo feva emu bweti kubanga ffe bannayuganda tugenda kwirwanirira mubagamba abaleeta obutabanguko beesonyiwe bannayuganda balekeraawo okutta abantu balekeraawo okuba abantu amasasi abantu babakubira ddala amasasi nga mulaba mwabalina amaloboozi amanene temusobola kwogera wabula we mufunayo akasente mu gavumenti nga babaziba emimwa baabawa emmotoka recently wano oyo omusajja Museveni n'abasomera script buli bwakabaka bwe bagenda butambuza naye ekirungi omulembe guno twazuukuka tetukyabawuliriza tubawuliriza naye tusengejja bye muba mwogedde ne tubijjamu ne tugamba ono kyayogera tali ku feva yakuba nti munnayuganda ye afevalinga muntu oyo nga kinnoomu ng'essaawa eno Katikkiro by'oli mu kwogera we bakuwangula kituufu olina okudda ewaka naye lwaki temugamba oyabba obuwanguzi bwa bannayuganda ne mumugamba alekeraawo okubba we muba temwagala mu butabanguko mugambe Museveni we bamukuba akalulu aweeyo entebe y'eggwanga naye Museveni we mutamugamba ekigambo ekyo nga mumutya ng'ebigambo mubireetera ffe bannayuganda ffe Museveni tuli ready okufa naye Katikkiro tetuyina kye tufiirwa as Ugandans tetuyina kye tuyina baatuggyako emyaka gyaffe baatuggyeko buli kimu tetuyina kye tufiirwa naye mmwe muyina kye mufiirwa we muba muyina bye mufiirwa kubanga muli bagagga nnyo mutuuze omukadde wammwe Museveni mumugambe Museveni bannayuganda pulezidenti gwe baleeta mu bukulembeze bawe entebe yaabwe emyaka 4 g'ofuze gamala emyaka 4 gassa abantu gamala mumugambe mwe mujja eno gye tuli olw'okuba tubakubira omuzira tubawa ekitiibwa ne musalawo tumanyiira naye embeera zino naffe tuzikooye mu butuufu mulaba buli kimu ekyetooloolera mu ggwanga Uganda obwakabaka busobola okuggyako obukulembeze bw'eggwanga Uganda naye yabasalawo n'abasirisa ebibi byonna temubiraba mwe mumulabanga mutuufu buli kaseera obutabanguko ye yabuleeta abantu baba bagenda okuba kampeyini abagaana waneeno recently yakutte Nubianiri ne bamuvuga ne bamutwala ewaabwe ewuwe nga bamugamba nti nno obadde n'abantu bangi ojja kukozinga jaamu mu kkubo just meya w'ekawempe awo wokka naye jjo Museveni yabadde azzaayo simanya ebiwandiiko simanya signature ezo nga nasizize we yalabye Lubongo yanga atutteyo ezaffe eza NUP nabo ne bagenda byabakama n'amuwa eza president nabo ne bakomyawo walabye jjamu gwe bakozinze naye nga temuli muntu n'ogu mu kkubo abakubira nduulu mwesibye ku musajja nga mukimanyi agenda kuvaako
mumulemezaako mumulemeddeko mumutulaga mumutukuba buli kaseera naye nga namwe ekituufu mukimanyi bakabaka banaddiini ab'ebyobuwangwa bakabaka baffe si kubayisaamu maaso naye tubasaba mwogere ebintu ebituufu bye tulaba nammwe bye mulaba mulekerawo okwekwenyakwenya wallahi mulekerawo okwekwenyakwenya waliwo pasita omu gwe nawulidde oba ye pasitaani ng'agamba imbu ebyobufuzi bino tugenda bireetamu eddiini atali mu ddiini yo tomulonda obwo butabanguko mmwe bennyini abasajja ba Katonda abasajja bakabaka b'eggwanga mmwe abalina otteekawo embeera etanyigiriza abantu bammwe kubanga ffeeno ffe mmwe ffe we tutabaawo obwakabaka bwammwe tebuliiwo we wabaawo ekibutuukako tubulwanirira naye mmwe babaliira munda bye babagamba bye babakola era singa siffe abantu singa obwakabaka bwammwe bwonna bwasaanawo waleeva essaawa eno kifaananyi bufaananyi tukimanyi kifaananyi bufaananyi naye kikyali kifaananyi nga ffe abantu ffe abakibeezezzaawo ekifaananyi ekyo naye mukimanyi nti nno omusajja ono omukadde waavaako kigenda kukomezebwawo kibeere obwakabaka bwennyini obwetengeredde bakabaka baffe bakatikkiro baffe ebintu ebyo temubiraba mugamba temwagala byabufuzi mu bwakabaka ate abantu bemuyita bakusaidyemu temulaba nti mmwe abaleeta obutabanguko mu bantu mu bwakabaka lwaki mwawula n'ogamba kati tugenda yita prime minister simanya Nabbanja waki we mubanga nno mukkiririza nti nno ebyobufuzi byakuvuganya lwaki temuyitayo omulala owa pata endala naye n'abeera ku mukolo ogwo ne mutulaga nti nno obwakabaka mwaniriza buli muntu azze naye mutulagira mu kamera nti musosola naye mwagala tutwala ebigambo byammwe bataata tetugenda bitwala twagala nsi yaffe kukyuka twagala kubeera baana balungi mu nsi yaffe naye we muba gwe mutembeeta Museveni tasobola kuwaayo ggwanga ngateritabanguse kibeere tewali kirungi kitava mu kulwanirira kitegeeza eggwanga we liba ddungi tugenda lirwanirira omuntu osobola okulwanira omugaati naye waliwo kyotasobola kulwanira buli obukyafu bw'obuyitako okwata ne ku nnyindo nga buunya naye omugaati osobola okugulwanira kitegeeza tuli ku mugaati Mr. Katikkiro ebigambo byo byoyogedde tewali agenda kujja kukuloopera naye naffe tubasaba muve mu kkubo ly'abannayuganda nga bwe mwasalawo okusirika musirikire ddala mutuleke tufaafaagane n'akasajja ako tukaggyeko tujja bbawo ekitiibwa kyammwe kubanga tukimanyi nammwe muli basibe naye temwogera tujja bbawo ekitiibwa nga Uganda ekyuse ffe tukimanyi munnayuganda agenda okulembera eggwanga lino Robert Kyagulanyi Ssentamu abawa ekitiibwa tabayisaamu maaso naye olw'okuba Museveni yabagula bambi mumulaga temumuliiko which is okay naye muve mu kkubo ly'abannayuganda nsaba muva wala Katikkiro ka message kano kakutuukeko tewali muntu agenda kujja n'omu kubalaajanira kubanga tebakwata ddiini tebakwata ggwanga buli mwana w'ensi eno Uganda all over the country amakomera gajjudde bannayuganda buli tribe gy'otuukamu bakwatiramu omwana which is okay bajja kuvaayo ng'ensi ekyuse tetugenda kujja balaajanira naye muve mu kkubo ly'abannayuganda mugambe Museveni we tumukuba akalulu yeesonyiwe byabakama aleme kulangiriramu atali mutuufu mukimanye eggwanga Uganda ligenda tabanguka mubeere nga mukimanyi ffe bannayuganda tukyali bato tujja kuddamu twenunule naye mukimanye eggwanga Uganda ligenda kyuka oba kitya tukimanyi tugenda kulonda Kyagulanyi agenda kuwangula naye byabakama agenda langirira Museveni mumugambe
agambe byabaka malangirira omuntu omutuufu watamulangirira omutuufu eggwanga litabanguse mubeere nga mukimanyi temugenda tustopinga biri byakoma luli nga tubawuliriza byaweddewo ndowooza obiwulidde oli ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona woli wonna wosinzidde sigala naffe tovaawo